The sovereignty of Uganda was sold long ago when you engaged yourself in heavy debts which are supposed to be paid by our grandchildren, by our children. The sovereignty, you are slaves to other nations where you borrow money. Now what sovereignty are you now relating to sovereign Uganda here? Go and fight the debt and free Uganda, and the sovereignty will be there. Please don't shut up and close Ugandans. Statement za Kyagulanyi eyogamba nti akomawo ate atuukira mu kibuga Kampala. What does it mean? Kitegeeza ki ekya Kyagulanyi okudda nga we yafuluma tetwamanya we yafulumira? Final destination egenda kubeera Kampala, Uganda, nga tujjako Museveni. Nkyanga nve Uganda situdde sajjamu exile, najja ku mission, ndi mu lugendo, I'm on the move. Era our promise is to make Uganda free and fair for everybody. Yes, okay. Mu mawulire agakagwawo mu State House embeera yeeyongedde okwera nga ekaluba. General Museveni ebintu byongedde okwera nga bimuva mu ngalo. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'asinziira munda mu ggwanga lya America ayongedde okwera nga akalubya embeera eri gavumenti ya Mwai Museveni, omusajja omukadde w'enkofiira amaze emyaka 40 n'omusobo mu buyinza obw'eggwanga Uganda. Wuliriza nnyo, wandikola ekintu okulumya gundi n'ofundikira ng'oyambye muyambe. General Museveni yeesudde mu ntata. General Museveni yagudde dda mu katego ka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oluvannyuma lw'okuleeta etteeka ate erimufuukidde kye baawalula. Etteeka erimukutte mu bulago ne basajja be abaalikola. Ekyamazima bamaze okwera nga bakkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabasuula mu katego bwe yayingira munda mu ggwanga erya America. Wuliriza nnyo, eggwanga erya America n'ebitongole byalyo eby'enjawulo bamaze dda okwera nga bafulumya ekiwandiiko namutaayika ky'ogenda okubeera ng'owulira gavumenti ya Mwai Museveni ekigitadde ku kisenge. Era ng'etteeka lino singa limala ne liyitanga bwe liri, gavumenti ya Mwai Museveni eyolekedde akazito, eyolekedde obuzibu, eyolekedde okwera ng'egwa ku ttaka ate kyerowooza nti etteeka lino lyandibadde ligisimatula ku Kyagulanyi okubeera nga tegwa. Nkugambe nti Mwami Museveni yeesudde mu katego ka Kyagulanyi era ng'asinziira mu ggwanga lya America. Mitembo ayongera okubeera ng'afalaasira ng'akakasa nti kagwako keetonnye gavumenti ya Mwami Museveni tegenda kubeera ng'esobola, tegenda kubeera ng'emuyimiriza, tegenda kubeera nga ekola kintu kyonna kigenda kumulemesa kubeera ng'agiteeka ku ttaka. Ne gano amateeka ge baleeta nkugambye nti gali ku sayidi ya Kyagulanyi. Era n'etteeka erireetebwa kipayopayo eriddusibwa emisinde egyayiriiri mu Paalamenti kugambye nti eggwanga lya America lyamaze dda okwera nga liyingira mu nsonga zino n'amawanga amalala aga Bulaaya. Kyokka nga n'ebitongole munda mu ggwanga Uganda ne byo birinnye wansi ne waggulu ne bannayuganda bagamba nti lino etteeka ekyamazima oba liyita oba teriyita gavumenti ya Mwai Museveni bingi ebigenda okwera nga ate bigisuula ku ttaka. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma omukambwe ku musango gw'omusajja Honorable Muwanga Kivumbi. Bino bitiisa, wuliriza nnyo, teekako ekigala akatambi kano katambule nnyo mukwano gwange gwe aliyo atugoberera. Honorable Muwanga Kivumbi okumusibako emisango gy'obutujju, okumusibako obulabbayi obukenuzi, okumusibako abantu abaatirimbula mu maka ge, kaakati nno amazima galwayo bulwi naye gamala ne gazuuka. Ebigambo byogeddwa. Omusajja yagaana obuwumbi bw'ensimbi, omusajja yagaana ddiiru okwefuulira n'okuva mu bannayuganda okukola ebyo abasajja nga ba Yusufu Nsibambi abasajja be bakola. Twalaba omusajja amanyikiddwa nga Mpuuga Mathaasi ng'agenda mu kkomera nga yeesooka Muwanga Kivumbi. Ne tulaba omusajja Segona akali amaggwa nga yeesooka Muwanga Kivumbi. Ne tulaba omusajja Asumaani Basaalirwa nga yeesooka Muwanga Kivumbi era nga beeteekawo nga bakyaliibe. Ekyamazima abasajja baali bagenze n'eddiiru. Ebigambo bimaze okwera nga bivaayo. Nga bw'ogenda okubiwulira, nga bw'ogenda okubiraba, mukadde wange osabire Muwanga Kivumbi kubanga abasajja balina enteekateeka zaabwe. Era ono lwaki ali mabega wa mitayimbwa. Kakati bino byonna nga biri bwe biti, ate waliwo obwina amaze okubeera nga afuluma mu kkomera e Luzira. Ate ng'ono naye yennyamiza, anakuwaza, atiisa, akwasa ennaku. Ono bwina afubutuka e Luzira
ayungula ne ku maziga, okufa emisana ttuku, okufa ng'olaba ekiri eruzira. Mukwano gwange ekyewuunyisa, gwe ow'omutima omunafu, gwe ow'emmeeme entono, simanyi oba akatambika olunaku olwaleero onaakasimattuka. Nkugambye nti ekiri mu makomera g'eggwanga Uganda munda, omujjuzo, enkumuliitu y'abavubuka, enkumuliitu y'Abannayuganda abatalinnyangako yadde mu makooti, okuttibwa mu kirindi. Mukwano gwange ekiziiro, ogenda kuwulira ebigambo, ogenda kusigala nga bwennyamidde. Wabula nga ne bannamagye abaakwatiddwa ne bateekebwa mu kaduukulu olw'okubuzaabuza amafuta, olw'okubba amafuta, wali emakindye mu kkooti y'amagye, waliwo ebizuuse ekiri emabega w'okukwatibwa kwa bannamagye. Nakugambye nti kano kandiba akeekwaso bwino amaze okwera ng'avaayo. Mukutu gwa nkyukakyuka, Kawandula Bigambo Promax, omugezi emabega w'emizindalo nze ndiwo, okulaba nga tutaanya, tutematema, tutaggula ensonga ezigenda maaso munda mu ggwanga lyaffe Uganda. N'amawulire amalala mangi nnyo tugenda maaso n'okwera nga tugatunulamu nga enkola yaffe. Ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, waliwo obubbi obupya nga buno butambulira ku mobile money. Bye njagala ebigambo bino tusooke tubiwulire. Gwe Munnayuganda asuubira okusindika ssente, bwe basuubira okusindikira ssente, naddala gwe omutambuze, sooka owulire ebigambo bino ate nkoma mu butongole tusumule nga n'ekiwandiiko ekiva mu ggwanga lya Amerika nga kyolekera gavumenti ya Mwai Museveni etteeka lye yeereetera ligirakidde. Ebigambo bikyuse, ebigambo bikaaye. Jeno Museveni eyalayira okumalawo gurupu ya Kyagulanyi erabika emulemeredde. Sooka owulire obubbi buno ate oluvannyuma tulyoke tusumulule mu butongole anti olwaffe lwogome. Eno warning message eri public. Waliwo a mobile money agent abakola omuze ogutali mutuufu. Guli wahuliriza video eno giweeko munno. Guno omuze bagukola ku bantu abakyama okusindika mobile money nga sirawo mu kitundu. N'akulaba ngoze n'omuwa sente zirikira sente zino. Bw'alaba ng'ogenze ye n'anyiga livaaso. Oba n'akubira oli tweddeko emitwalo 5 by mistake. Kandaddemu livaaso zirize emitwalo 45 oli n'asanyuka. Gogendo tuko confirminga ngo sindikide sente nga gamba sente bazikimye. Soka toyina kola otya gwagenda okusindika sente. Ekisooka wosindise bakafaananyi wosindikide sente. Ne message eyo gyakozeseza gikube ekifaananyi. Bwekibase ekyo vaawo ng'okonfirmize sente gozisindikidde zituuse. Kuba olumonzi omukwire simu taliiko biki. Then okibase ekyo ekisinga okubeera safe. Kiba kirungi sente ziteeke ku simu yo gw'osindike ng'otuuse gy'olaga. Kuba guno omuze akola nnyo ku batambuze. Bw'amanya nti olimu ekyo kitundu tasobola kikola. Naye kasita alaba nti obadde mutambuze wakikola lwanyiga livaaso. Oba ntegeerekese bulungi ninaga saagala bakubbe mu bintu ky'obadde tomanyi. Bawe ekifaananyi oba sente baziteeke ku sente ezo ku simu yo. Bwekiba sina kindi tosimbukawo nga tumaze confirminga sente zituuse gy'olaga. Kubanga mobile money agent abamu balina omuzoogo. Mutaginga aba MTN nabo balina otuwa n'ennamba etali zino za kulinda. Singa omuntu aba akoze ekintu ekyo aba yetaaga kulooperawo immediately line ze ne bazitwala. Kubanga mu bintu by'essente nga toyina mpisa oba tosobola kukolamu naddala ng'omulimu ogwogwo. Tuliwo okutaasa public na kumakinga public to be aware. Kubanga abapya bajja naka abantu bazuuka, so olina okubanga oli aware of that trick. Amanya Nsikalandi Jawad SP Media akwagaliza by'omwagaliza. Yes, okay. Kakati mu butongole nzikiriza nsooka nkulamuseko najjo sinzide mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'Omunnayuganda, omukutu ogw'omuntu wa wansi ampuliriza. Maama wo Esutizilandi nyongera okwera nga ate nkutumirako mukwano gwange Kevin naye nyongera okwera nga mutumirako ne Muzeyitaata okwongera okumuweereza essaala ez'entakira okulaba nga ate obulamu bwe Omukama Katonda abuza mu nteeko. Bwe Nikolai awo e Dubai naawe nkwagala nnyo kyokka nga naawe Mr. Kakeeto ate naawe nkutumiddeko nga sibatumira lwa nsonga ndala yonna entakera olw'okubanga mwagala ensi yammwe nga mufaayo ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ekyamazima gwe ttone kye kiba nsoosesa, kye kiba mbeezaako buli kadde nga mbatumirako kubanga nti emmeeme gyesula n'ate ebigere olwo gye bikeera. Ampuliriza
ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda tugenda kubeera nga tubitematema. Etteeka oba ebbago eriri mu kubeera nga liteekeddwa ku sipiidi ey'ekizungirizi nga liyitira mu paalamenti y'eggwanga Uganda awatali kusaaga, nga Anita Among yamaze dda okubeera nga alayira n'okomba ku paasi n'agamba nti bulijjo n'omuwozi kyayagala kigenda kubeera nga kiyita, ate nga lino etteeka lyerimu ku mateeka agalowoozebwako era agaakolebwa abasajja abeeyita bakagezi munyu omuli ne Yusufu Nsibambi nga balaba ligenda kuweeka General Muhoozi Kainerugaba limuteeke mu ntebe ey'obwa pulezidenti. Mpuliriza bulungi, mu tteeka lino nkugambye nti lyerimu ku mateeka agaakoleddwa nga gagenda kubeera amateeka amazibu ennyo, amateeka amakakali ennyo, amateeka agagenda okukyusa obukulembeze obw'eggwanga Uganda oba oyagala oba toyagala mu ngeri etya oba etya, oba General Museveni okusigalawo, oba General Muhoozi okujja, oba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga akwata obuyinza buno. Etteeka lino General Museveni alireeta naye nga naye alireetedde ku risiki. Wuliriza, kubanga ebiririmu bingi nnyo ebikwatagana ne ku ekonome y'eggwanga Uganda, ebisabotaaginga obulamu bw'abantu ba bulijjo, ebisabotaaginga gavumenti ye ng'omuntu, ebisabotaaginga naye kennyini ng'omuntu General Museveni, famire ye, saako ne ba MP bonna aba NRM. Ebigambo nkugambye nti bigaziwa ng'etteeka abasajja lye baaleeta byongedde nabo okubazitowako n'okubagejjako nga mu kaveera mwe baalireetera terikyajyamu. Ebigambo bisajjuse abasajja baali kukusa ne baliisa mu kamooli ng'abaka ba paalamenti balitunuddeemu nga bannayuganda tebamaze kulisomako, naye gye biraga nga buli lukya ebipya bizuuka nabo etteeka libatiisizza lyongedde okubakanga nga ne General Museveni munda mu ggwanga lya Amerika yamaze dda okubeera nga afuna ekiwandiiko ku tteeka lino. Nga sinnaba kubeera nga nkutwala eyo mukwano gwange, njagala osooka owulirize engeri bannayuganda gye bavundamu abali eruzira, engeri bannayuganda gye baakwatibwa ne bayiibwa mu makomera mu Kirindi, engeri bannayuganda gye bali mu makomera nga tebawozesebwangako, nga tebalabibwangako yadde mu kkooti n'emu, nga tebasuubira na kujja mu kkooti, wabula nga nkumu na nkumu z'abavubuka ziri mu makomera ag'enjawulo munda mu ggwanga Uganda. Gwe ne mu makomera golowooza nti gaggalwa nga Nalufeenya, nkugambye nti abasibe ate amawulire galaga nti gye bali bayitirivu nnyo era ekkomera lino lijjudde. Ebigambo bitiisa, bya nnaku, byennyamiza, bikaabya, naye sooka owulire ebigambo nga bino nga tuli mu kukola amateeka ag'okwagala obwetengereze obwannantagambwako, okulaga obwakasajja ffuba, gavumenti esalawo ku buli kimu. Njagala osooka olabe ennaku, njagala osooka owulira amaziga agali mu makomera ag'eggwanga Uganda olwo mu butongole akolwaliro kabe nga katandise. Era ng'omusango ogubavunaanwa nti baasangibwa n'emmundu nga baagala okukola obuyeekera. Abaana ne batunugunyizibwa, emboozi gye bakunyumiza bye baayitamu nti bakwata omwana w'omuntu ne bamuwanika nga gwe bawanise ekkalabba, ne bamusooseka akuuma emabega nga buli wagaana okukkiriza nti waliwo eyamutuma gwe gwe baagala akkirize gwe bayita Kyagulanyi, ng'akuuma bakakoona keeyongerayo munda. Emboozi eyo yankaabizo amaziga naddala nze ng'omuzadde. Osanga abaana mu kkomera nga baavunda amatu, omwana n'akugamba alina ppamba mu matu naye masira ge gafuluma, nga yeetaaga obukadde 30 agende e Kenya bamujjanjabe, ezo ssente anaazijjawa? Naye ng'ovudde ne ku ssente tamanyi oba mukomera anaakola ki, anaavaayo. Kubanga kooti y'amagye, kooti enkulu gye yagamba mbuno teriiwo mu mateeka, ate gavumenti egiremezaawo. Ate eyo kooti yennyini. From these other people, that when they find you with a t-shirt bearing People Power or NUP, they charge you with the either being found with the marijuana or robbery, but not that they found you with the case all the mask of People Power or NUP. So they are also there in jail, in cells crying. I found even some soldiers who are arrested that they have connections with the Kyagulanyi. There are also many of them are there that they trace their phone calls. Their phone calls were related to Kyagulanyi's number, so they also detained there. There even comes a time, I got some information there,
that some epidemic raids them and they die in big numbers. If you look at their sick bay, and the doctors say, what can we do? And of course they cannot release information from there. They keep it as a secret. Those who die of epidemics because of the big number, they just wrap them in the blankets and take them in the night. My dear friend, at times I cried when I saw what was happening to these young men. Because if I knew if it could happen to me, a member of parliament who is vocal, what about those silent young boys whose families even don't know that they were collected from within the city? Some were kidnapped from within the city, some are kidnapped from different areas, then they dropped or they throw them there in Kitalia prison, and they are dying in a bigger number. So I wish the Speaker of Parliament and my colleagues in Parliament could make a prompt visit to that prison. I know how much you fellow countrymen or young men of this country are dying. And I want to know from government, if they think that what I'm saying is a lie, let them allow people to go there. They will know. Let people go there secretively and make some interview with some of the prisoners who are there. They will know that there is something happening being done to Ugandans, but nobody cares. Maybe nobody knows that it is happening to our countrymen. I came to know you cannot find justice in Uganda because most of the magistrates and judges are cadres of the regime. The policemen are cadres of the regime. The so-called the people who are supposed to implement or to give justice to Ugandans cannot do it because they are cadres of the regime, and they fear to give justice to countrymen because they fear Mr. Museveni that maybe he will do something to them. The custodians of the law, the custodians of the laws of Uganda, the judges, not all, but most judges, most magistrates are cadres of the regime. They cannot dispense justice to where it is supposed to be. So it is upon Ugandans to see what they can do, but there is a lot of things happening in this country. So it's upon countrymen and people in the world to come out and help us. Some of these prisons are like concentration camps of Hitler. So many Ugandans are dying from there, especially young men. They are being imprisoned there, they can't get justice. Not even courts of law call them such that they can be listened to. But they are just dying there silently and nobody cares. So I appeal to countrymen, fellow countrymen, Ugandans. There is genocide, but it is silently done. Specifically to young men from the central region here in Uganda. You could hear Segundi, Rugundi, Gundi. They are there. Specifically young men from Uganda. There is genocide being done unto them, but they cannot get justice because even politicians who are supposed to go out and see what is happening cannot be allowed to touch Kitalia prison. Akati no ensonga nga bwe ziri butuzikuwa ku mukutu guno era bw'ozifuna bulambalamba era butereevu amawulire ono ne tugakuba mu ttooki ne tugalambulula naawe n'otuwendoboozayo mu comment section. Omusajja Honorable Tamaguzi Ssemakula ayongedde n'akkaatiriza ensonga y'okubonaabona, ensonga y'okukwatibwa, ensonga y'okusibwa okw'abavubuka naddala mu bitundu eby'eggwanga Uganda naddala ekitundu ekya Buganda. Akugambye nti abaana bafa mu birindi ekiziiro. Jjukira nti waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti amakomera agali mu ggwanga Uganda munda gajjula ne gabooga n'okubooga, nga mu kalulu akaggwa abagambibwa okubeera nga baakwatibwa abaamanyibwako aba NUP bokka baali mu 10 n'omusobyo, abavubuka, abawala n'abalenzi. Kati olunaku olwera amawulire galaga nti batandise okubeera nga bavunda, batandise okubeera nga bacunya, bakukwata na masiki, bakukwatira mu t-shirt, bakukwata owagira Kyagulanyi bwe gwafuuka omusango, nga n'abamu ku bannamagye, abamu ku bapoliisi, abamu ku basirikale baakwatibwa lwakubeera nga baasangibwa ng'essimu zaabwe zaayogerako n'abo oboolyawo abawagira Kyagulanyi. Ati nga kino kyongera okukulaga nti tewali kitongole kitali mu mikono gya gavumenti ya NRM ng'omusajja Lutamaguzi Ssemakula bw'alambuludde ensonga n'akugamba nti amakooti gakolera NRM, poliisi ya NRM, amagye ga NRM, abalamuzi
ba NRM buli kimu kyonna ekitongole ekyandibadde independent ekyandibadde kyetengeredde kikolera NRM era kikolera mwami Museveni. Kyova olabanga ne mu misinde gye General Muhoozi Kainerugaba twalabye abantu betwabadde tutasuubira kubeera mu mikolo gino nga General Muhoozi akyali serving officer era ng'ekitiibwa kye wa CDF etteeka likulaga nti CDF abeera wansi wa vice speaker naye ate n'asindika speaker taye wajja asimbula emisinde gye. Ne tulaba abakulu ab'ebitiibwa bajje Muhoozi abali mu ranka ezimusinga ng'ate bo be bali ku mukolo gw'omusajja badduka nga ye tali nayo. Jjukira nti ono minisita mulamba era General Muhoozi aba alina okubeera nga amutoole ya saliyuti kyokka akulaga nti yajevunye n'okujevuna n'atuuka n'okubuuza abaaliko ba CDF baliridda wanga saabalabye. Ekyo kiri fayini kuba bo baali bannamagye naye omuntu buli lwabanga akusinga lanka ate n'alaga nti yali wansi wo mu public wano bawaawo politics era kiba kiraga nti ekyamazima institutions zonna zamala dde okubeera nga ziwambibwa tulina kubeera nga ate twesabira. Kaakati bannayuganda abali mu makomera ekyamazima twongere okubeera nga tubasabira n'okusabira ensi Uganda kubanga gye tulaga tetumanyi kiki kigenda kubeera nga kiddako ng'ensi yaffe esigadde etambula bweti. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso okuleetawo amateeka amakakali okulaba nga bannayuganda bataasibwa mu mbeera bweti okubeera nga bagivaamu abasajja betumanyi ab'amaanyi ba Yusufu Nsibambye abayivu ate amateeka ge baleeta ekyamazima ga bibaliga. Amateeka ge baleeta gongera kubbika nsi yaffe gongera kuzza nsi yaffe mabega gongera kubeera nga gagitwala mikono gyabo ate ffe betulaba nti tebasaanidde era tebagwanidde kubeera mu buyinza bwa nsi Uganda nga ne bannayuganda mu kalulu akaggwa aka 2026 ekyamazima baasalawo ne bawumuza ekibiina kya NRM ku bbali ne balonda ekya NUP okukakkana ng'omusajja amanyikiddwa nga Engineer Mujenyi Byabakama yeekobaanye ne banne ne babba obuwanguzi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Nga sinaba kubeera nga nkutwala wa Yusufu Nsibambi ne banne etteeka bali bafuukidde akayinja mu ngatto lye beereetedde njagala tusooka tuwulirize ebigambo ebiva ate ewa Muwanga Kivumbi abasajja abandi mubeereddewo okumutaasa mu kaseera nga kano abagamba nti basoma amateeka ba Yusufu Nsibambi beefudde kyesirikidde bali mu kwefulukuta mu kulaba nga ate bo balya banywa bakkuta embuto zaabwe zigejja nga bannansi bagenda maaso n'okubeera nga babonaabona mwaga amateeka ag'ekifere gavumenti ya NRM mweyitira okubeera ng'erimbika emisango ku bannayuganda. Njagala owulirize nnyo ebiva mu kkooti e Butambala. Muwanga Kivumbi abasajja baali balina ddiiru gye baagala akutule omusajja gye yagaana era mpuuga Sseggona akali amaggwa omusajja Asumaani basaalirwa ekyabatwala ekitalya ebigambo byandibanga bitandise okuvaayo. Njagala osooka owulira ebigambo bino. Musango gw'okubiri oguvunaanibwa Muwanga gwe mutajja kulaba ku charge sheet baamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki ate ekyo tekimusibya tewali musango mulala gwonna. State bw'ali egenda okuggulawo yasooka kukola decision kuteeka ku Muwanga Kivumbi musango nga tenaba kufuna bujulizi era lino ebbanga Muwanga lyamaze mukomera ali mu kusaavinga kibonerezo naye nga talina muki musango. Kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako musango omunene ne beefuula abanoonyereza nti banoonya bujulizi naye nga obujulizi bwe banoonya tebukola ki tebuliiyo naye gwe ng'oli mu kukomera osaavinga ki kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze eki bubuze naye nga ate omaze okusaavinga ekibonerezo. Ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eyo. Ekyokubiri gavumenti eswadde nnyo tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuze tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze ani yakomplaininze amanya bagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki tetubitegeera. Kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki betuwolereza naye bino byonna bigatta mu kintu kimu
guno musango gwa byabufuzi. Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity Platform. Ekigenda mu maaso kirabibwa n'ayonka nti tebalina bajulizi. Committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Nekye tuzudde olwaleero mu basibe babe mukirabye nti batandise okugenda mu b'eŋŋanda z'abasibe basobole okunoonya engeri gye bafuna obujulizi nga beeyambisa kubamu ku basibe. Omukisa gwe tufunye nti abasibe bagambye ekintu kimu. Musango tetugumanyi, tetumanyi na lwaki tuli wano, tetusobola ne bwe banaayita mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda ebyo tebabimanyi, babyegaanye mu lwatu. Ekyo nakyo tukivumirira. Tekikkirizibwa oludda oluwaabi kugenda kugezaako kusindiikiriza bakilansi baffe. Mateeka tegikkirizibwa nga tebayise mu balooya baabwe. Kye bakoze kimenya mateeka. Ogezaako okutuukirira abavunaanibwa ne famire zaabwe. Ogezaako kunoonyaako kye basobola okuteeka ku fayiro okijweteka bakitwale mu high court. Kikyamu era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beejenti. Era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beejenti. So kyekyoka kye batugamba defense yaabwe eri simple. Ffe bamugamba okukkiriza muba mwagala tukkirize nti twali ba polling agent. Ekyo tujja kikkiriza. So tukivumirira ekyokuba nti ki baagala obateekamu ebintu ebitakola ki. Kati kooti eno ekirala nga kyetulowooza ku saidi y'amateeka nti oludda oluwaabi n'oluwaabirwa mu mateeka lulina okuba nga lwenkanankana. Nti osobola okuwa ekiragiro oludda oluwaabi nga bw'osobola okuwa ekiragiro oludda oluwawaabirwa. Kati olwaleero kikyagambye State Attorney nti wabaawo ebiragiro bibiri, nti ng'aliwo ekiragiro kya DPP gwakiikiridde wano, ng'aliwo n'ekiragiro kya kooti ajja ku respectinga kiragiro kya DPP. Aga amateeka bwe gaba gatandise kutambula bwe gatyo, ng'osobola okuyimirira awo nga okanudde amaaso n'ogamba nti kooti esobola okuwa ekiragiro nga kyeyawa, n'oziimuula ekyamulamuzi, n'oziimuula ekya kooti, n'ogendera ku kya DPP. Kati awo ensi twatwongedde okugirambika nti nno tetambulira ku mateeka. Kigenda mu maaso wano si nkola y'amateeka, kubanga nkola y'abafuzi, kubanga state ekozesebwa bannabyabufuzi ne kooti kye tugisaba kiri kimu, ebe mu katemba w'ebyobufuzi. Kooti egende mu mazima, kubanga ene kooti erina obuyinza obusalabo wabeewo speed trial. Bwe bumu ku ddembe ery'obwebange etakkirizibwa muntu kuggibwako. Ddembe lyo okuba nti bw'olaba nga bagezaako kuzannya emizannyo bakulwisa okuwozesa, ddembe lyo kwekubira enduulu, okwemulugunya, ekooti esalewo ne ku nsonga eyo. Kati kooti zirabika ziri mu buwambe nti omu ku avunaana oyinza okutandika okuwa kooti ebiragiro kye tulabye olwaleero nti eyawaaba kati ali mu kuwa kooti ebiragiro. Kati awaaba bw'aba kati asobola okuwa kooti ebiragiro, kitegeeza gye tulaga tewayinza kubaawo bwa mulamuzi. Kati omulamuzi osala ki ng'ate oli eyawaaba yakusinza amaanyi? So kiri unfortunate, era twongere okwekaabira nti enfuga y'amateeka twongedde okwerambika nti si yekola, wabula amaanyi n'obuyinza ebikola ki ebikola. Kaakati mukwano gwange ebigambo eby'empuna bitandise okubeera nga bivaayo era nga bisomolwa ate nga byogeddwa abasajja bannamateeka bamuwanga Kivumbi kennyini. Jjukira nti abasajja okwali Mathias Mpuuga Nsamba, omusajja Sseggona akali amaggwa n'omusajja Asumaani basaalirwa abamanyikiddwa obulungi nti ono muwanga Kivumbi yabeeyawulako, ye n'asigala ku sayidi y'abantu ng'agamba abantu kye bagenda nakyo kye tugenda okubeera nga tukola era tetulya mu bannayuganda lukwe. Kakati abasajja bano bagenda mu kkomero eyo, kigambibwa mbu bano nga bamutwalidde ddiiru eno
omusajja munnamateeka olwaleero gy'avuddeyo n'ayabya n'agamba omusajja yagaana okukyuka. Jjukira nti Mpuuga omusajja amanyikiddwa nga Sseggirinya bwe yali mu kkomera yavaayo n'ateekawo ekiboozi ekyali kitegeeza nti ono alina okubeera ng'avaayo n'ateesa ne gavumenti ya mwami Museveni. Era ojjukira omusajja Abeid Bwanika ng'ategeeza nti tulina okuteesa abasibe bateebwe, tulina okuteesa Sseggirinya ateebwe ne Allan Ssewanyana. Era Mpuuga yavaayo n'akakasa nti nze nina be nayogera nabo Sseggirinya okumukkiriza okubeera ng'atwalibwa mu ddwaliro. Era Mpuuga lwe yayambala egganduula ne tumulabako ng'ayimiridde ng'ali mu kwolereza Sseggirinya. Omusajja Sseggirinya lwe yaweebwa beyiro, Mpuuga n'afuna obubonero, Mpuuga n'afuna makisi, Mpuuga n'afuna okuganja, Mpuuga n'avimba olw'okubanga Sseggirinya bamuwadde beyiro ng'ate abalala baayimirira mu musango gwa Sseggirinya ne gulema. Nga kitegeeza nti Mpuuga ye yali amaze okukkiriziganya, yali amaze okukkirizisa Sseggirinya okubeera ng'atakkiriza ebyo gavumenti ya mwami Museveni byeyagala akole. Musajja wattu asobole okubeera ng'ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro, naye ng'omusajja yali amaze okubeera ng'aggwayo, ng'obulwadde obugambibwa okubeera nti buno bwali butwa okusinziira ku bigambo bya Sseggirinya nti bwali bwamukubibwa dda nga bwamala dda okubeera nga bumusenkenya. Era musajja wattu bw'atyo n'asibira ekaganga eyo gye beebakira eringi ate tono ne libabikkibwa, gye basibibwa ebigere abasajja n'abakazi ne batambuza emigongo ng'obwato. Kaakati ne ku luno omusajja Mpuuga ng'agenda mu kkomera ne Sseggona akali amaggwa ebibuuzo byali bingi, ng'ate omusajja Muwanga Kivumbi yali yakamala okuyimirira ku katuuti n'ategeeza nti buli yenna atali ku kkaadi ya NUP ogenda kubeera ng'okwakkulwa, ogenda kubeera ng'osiguukululwa, ogenda kubeera ng'oggyibwa mu kifo mw'oli. Kasita oba nga wagaana okugoberera amaanyi g'abantu gagenda kubeera nga gakwekolerako. Nga ne layini Mpuuga mwe yali, ne layini Sseggona mwe yali, layini Basalirwa mwe yali, ze zaali layini ezaali zikubye omugongo amaanyi g'abantu. Oŋŋamba otya nti Mpuuga yali agenze mu kkomera kusaasira Muwanga Kivumbi? Oŋŋamba otya nti Sseggona yali agenze mu kkomera kusaasira Muwanga Kivumbi? Ku busungu bwe yalaga n'atuuka n'okubeera ng'asekeeterera Walukagge yafuna kkaadi ya NUP n'alemesebwa okubeera nga mukwano gwange anomineetingibwa butereevu okubeera ku ballot paper okuwangula akalulu k'e Busiro. Kaakati amawulire gakulaga nti ddiiru eyatwalibwa ewa Muwanga Kivumbi ey'okubeera ng'akyuka yeegatte ku basajja abali mu lulime ne mu luzise, ku basajja aboogeza ebirimi. Omusajja yagamba nze ndi Muyisiraamu, sigenda kuswaza ddiini eno, sigenda kubeera nga nswaza abantu bange, sigenda kubeera nga nswaza Buganda, sigenda kubeera nga nsuulawo ekyo kye natandika eky'okubeera nga nyimirira ku maanyi g'abantu ebbanga lyonna. Singa nayagala genda mu NRM nali ngigendamu ku lunaku olusooka tewali yandiŋŋaanye, naye olw'okuba nti yenyigiriza abantu ate nga nze ndi ku sayidi eno ey'abantu abanyigirizibwa sisobola kubeera nga nkikola. Ebigambo bivuddeyo nga biraga ti Muwanga Kivumbi ekyamazima ekimusibya, emisango gyonna ensi gye yeewuunya egyamuteekebwako gimaze okubeera nga gyeyanjuluza nga giraga nti byabufuzi ebiwedde emirimu, era nga kkooti emaze okubeera ng'ekakasa titalina maanyi gasobola kubeera ng'eyimbula Muwanga Kivumbi, kubanga nabo bakulaze nti ate abawaabira Muwanga Kivumbi bagisinga amaanyi. Kyekiri Lutamaguzi kyeyagambye nti buli institution yonna eri mu bigere by'abasajja bano baawamba ensi bagitwala ng'ate bwe baagala. Kakati omusajja amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi mu bakagezi munyu be tulina be twandyesize okulaba ng'ataasa Muwanga Kivumbi, okulaba ng'ateekayo amateeka mu paalamenti agagezaako okutaasa embeera nga zino, ate ye musajja wattu ali mu kubeera ng'agujubanira byakulya. Muwanga Kivumbi be yagaana ali mu kubeera ng'alulunkanira kukkuta kwekkusa nga ye omuntu nakubeera nga yeegaggawaza. Akati etteeka eriri mu kuddusibwa emisinde egyayiriiri mu paalamenti lyongedde okubeera ng'ate libizayira gavumenti ya NRM, mwami Museveni n'akabondoke abaalireese nga n'eggwanga erya Amerika lyayingidde dda mu nsonga zino. Ekiwandiiko namutaayika ne kifuluma ekiraga nti ensimbi ezibadde ziweebwa gavumenti ya mwami Museveni zigenda kugiyita mu myaganya gy'engalo. Amawanga aga Bulaaya mangi agavuddeyo ne gategeeza nti etteeka lino ne limala liyita, embase z'eggwanga erya Uganda eziri mu mawanga ag'enjawulo zirina okubeera nga zivaayo kubanga teziba na mugaso. Wuliriza ebigambo gye biraga ggwe alowooza nti eno embeera yakubeera nga kusiika binyumu. Kati gwe abadde alowooza nti omwana wo asomera bweru wa ggwanga mbw ayinza okubeera eyo ate nga munna Uganda, ekyo kikafuuwe, kubanga omuntu yenna ali ebweru
ng'ali ku institution z'abazungu kitegeeza bw'abanga asomera Bungereza tayinza kubeera ng'ate Munnayuganda kubanga institution gy'alimu y'abafolena kitegeeza aba alimu interest z'abafoleners. Kati njagala owulirize bulungi ebiri mu tteeka lino ebireesewo akacyankalano ebireesewo obwezigoolo nga ne mwami Museveni ate bimukyukira ne bimulya ne famire ye okubeera nga Kyagulanyi yatudde ebbali ali mu nseko abalaba beeteeka omugwa mu bulago gwe batagenda kubeera nga bamalako nagwo. Banka y'ensi yonna yavuddeyo dda ku tteeka lino. MIF ekanudde amaaso nkugambye nti amawanga ne g'otasuubira nga China nago ku nsonga zino gakanudde amaaso nga gagamba lino etteeka gavumenti ya Mwami Museveni lyereeta ligenda kubeera nga ligimegga ku ttaka. Wuliriza ebigambo bino ate nkomewo amawulire tukyagalina tomooni amagye agakwatiddwa ku nziba ey'amafuta okukumpanya amafuta mwaka gwa 2022 ne 2023 Jano Muhoozi ebyama bizuuse kalino obuwaayiro obulimu. Kati mu bantu abamaze okweka nti bawaayo submissions zaabwe mwe muli mubaka Yusufu Nsibambi eyali wa FDC kati nga munakibiina kya NRM yasala eddiiro kasita yagwa mu kalulu njogedde bubi bansonyiwe kale kasita bamuwangula mu kalulu n'anyiiga nnyo n'ayingira ekibiina kya NRM. Kati avuddeyo n'ategeeza nti etteeka eriri mu bubage era sovereignty bill teeka ddungi nnyo ye submission gyawadde mu kakiiko agambye nti etteeka likola lijja kukola agambye nti it is a big yes owagira obubonero obuwaayiro obulimu lijja kukola. Nsibambi agambye nti etteeka lino lijja kuba likola etteeka eri wa Uganda obwetengereze agambye nti lijja kuba likola the protection of sovereignty bill 2026 agambye etteeka ddungi okuzaama era nti lijja kuyambako n'okukuuma obuwangwa bw'eggwanga lino n'ebirala. Akoonyemu stamp Yusufu Nsibambi gwe magambye nti bamuwangula n'anyiiga yagwa n'anyiiga bamuwangula n'anyiiga era byonna biteekwa okuba nga bituufu. Oluganda lugazi. Kati agambye nti lijja kukola yeteeka akoonyemu stamp agambye lijja kukola. Kale ne tugenda ku banka y'ensi yonna. Banka y'ensi yonna nayo ewadde submission yaabwe bagambye nti terijja kukola. Banka y'ensi yonna nabo bagambye nti formal submission eweereddwayo banka y'ensi yonna. Bategeezezza nti provisions eziri mu protection of sovereignty bill 2026 risk capturing routine activities nti emirimu gye babadde bakola mu ggwanga lino aba banka y'ensi yonna gigenda kuba tegikyasoboka. Omuli policy dialogue, research publications, stakeholder engagements bagambye nti ebyo byonna bigenda kuba tebikyasoboka singa liyita. Banka eno erabudde ey'ensi yonna n'egamba nti engagement zonna ezibaddewo wakati waabwe ne gavumenti ne ba development partners abayambako mu nkulaakulana y'eggwanga omuli okufandinga conferences, consultations, technical discussions n'ebirala byonna mu tteeka lino singa liyita bigenda kuba tebikyasoboka. Kaakati jjukira nti birimu fayini okusibwa emyaka 20 penalties omuli okusasulwa biliyoni za ssente. Kati banka y'ensi yonna egambye nti nedda etteeka lyetaaga okubaako ennongoosereza ezikolebwamu. Ne bagamba nti singa kisigala nga bwe kiri ne liyita nga buli teekateekebwa lirabise okunafuya ate ebyenfuna by'eggwanga lino. Ebyenfuna by'eggwanga birabise okuba nti bijja kunafuwa. Jjukira nti banka y'ensi yonna ewagirira ddala ebyenfuna by'eggwanga lino nga bayitamu International Development Association IDA. Omwaka gwa 2025 waliwo biliyoni zinga 4
ezagenze maaso n'okuba nti zayise mu IDA nga ziva mu World Bank ezazze mu Uganda bilioni zinganya nga ziwagira emirimu omuli enguudo, agriculture ne social protection. Kati babagambye nti banne bwe munaagira mulowooza munaaba temwetemeddeeko ttaka banka y'ensi yonna World Bank eyagala wabeewo ennengoosereza ezikolebwa mu tteeka lino nga terinabagenda maaso n'okuba nti liisibwa. Yes, nakugambye wandikola ekintu okulumya omuntu n'ofundikira ng'oyambye muyambe. Kyaggwanyi Ssentamu Mitembo azze ng'alaajana ebitongole nga banka y'ensi yonna okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Mwami Museveni omusimbi omuyitirivu nga gwayitiramu okwera ng'ate asinziira okwo n'anyigiriza bannayuganda. Era n'abasaba singa baba bakumuwa ssente zino baziteekeko obukwakkulizo nga bwe bazimuwa okuzimba enguudo n'atazimba nguudo ng'ajja kubeera ng'akifuuwa akizza munda. Bw'aba nga bakuwadeza ddwaliro n'otazimba ddwaliro ng'olina okunnyonnyola era nga wabeerawo penalties ezimuteekebwako nga ye ne gavumenti ye. Kaakati ate raba kibuyaga bw'asuula ng'abasajja bakola etteeka erigaana ne ssente zino ezibadde zijja okuddamu okwera nga ziyingira munda mu ggwanga Uganda. General Museveni ali mu kutya ng'etteeka limusudde mu katego. Kyaggwanyi Ssentamu Mitembo kazze ng'alaajanira ebbanga lyonna nga banka y'ensi yonna yakwogera. Amawanga g'e Bulaaya mangi agasituse ne googera ku nsonga eno ne gakuba ttooki mu tteeka lino nga nago gagamba nti enkolagana yaago ne Uganda egenda kubeera ng'esazirwamu ng'ekomekkerera ebitundu ebikoonera ddala mu 99.9 kiba kitegeeza ebitundu 100 ku 100 nga ne embassy ezimu munda mu ggwanga Uganda zigenda kubeera nga zifuluma nga tezikyalina mugaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kyokka nga ne embassy z'eggwanga erya Uganda nazo zirina okubeera nga ziggalawo mu bitundu eby'ensi ez'enjawulo kubanga biba tebirina kye bikolayo, kubanga amateeka gakulaga nti omuntu bw'afuluma Uganda aba takyali munnansi. Kati ate nga embassy ezo ziteekebwawo ebiseera ebisinga kuddukanya mirimu gya nsi eyo mu nsi ezo. Kati ate nga tolinaayo bantu oba ogenda kuddukanyayo mirimu ki? Ampuliriza ebigenda mu maaso etteeka lya Yusufu Nsibambi akaliro naye waali akawulira. Wabula bino byonna nga bikyagenda mu maaso, kakati bannamagye abaakwatiddwa olw'okubba amafuta oba okubulankanya amafuta ne basimbibwa mu kaguli mu kkooti y'amagye, waliwo ebizuuse bye njagala osooke owulire. Wabula nga sinakubeera nga nkutwala mu byama ebivuddeyo ebiri emabega w'okukwatibwa kwa bannamagye bano, njagala osooke owulire amawulire gano gw'ataagawulidde mu katambi kaffe ak'olunaku olw'eggulu butikitiki budakiika 2 osooke otegeera omulamwa gwe tuliko ogw'okukwatibwa kwa bannamagye ab'enjawulo abazze nga bakwatibwa nga nabangi bali mu buduukulu ng'emisango gyabwe tegiwulirwanga, nga n'abamu tebabuulirwanga lwaki baakwatibwa, ng'abamu batuuka n'okubeera nga bazuulibwa nti baasibibwa ng'ensi temanyi, oba oliawo ne balyoka baleeta mu kkooti ne babaggulako emisango. Kyenjogedde oba okiwulidde? Abamu nga batuuka okubeera mu makomera nga ensi temanyi. Ensi bw'emala okutegeera nti baakwatibwa ne balyoka baleetebwa mu kkooti y'amagye ne baggulibwako emisango. Ng'abasirikale abaakwatibwa abaali bakuma Pulezidenti Kyagulanyi, paka Kyagulanyi lwe yavaayo n'ayogera nti twafunye amawulire nga bano baakwatibwa, wabula ab'eŋŋanda zaabwe baali babanoonya nga teboogera nti baabakwata. Kyaddaaki waliwo ne bannamagye abaali baasiibwa nga baaterekebwa nga teboogerebwanga nti baakwatibwa, paka ensi lwe yavaayo n'etegeera nti bano baali bakwatiddwa. Olwo ne bavaayo ne bategeeza nti bano be baali emabega w'ebikwekweto ebyali bigenda mu maaso mu Kampala ebya bbomu enkolerere, era nabo ne baggulibwako emisango nga baali baasibibwa dda nga teboogedde, nga tebaleeteddwa mu kkooti paka ensi lwe yategeera. Kati bano baaleeteddwa mu kkooti ey'amagye nti babba amafuta mu mwaka gwa 2022 ne 2023. Naye njagala osooke obiwulire ate owulire n'ekiri emabega ekigambibwa okubeera nti kyekyaviiriddeko bano okubeera nga bakwatibwa. Ogenda kutya ekiri mu UPDF ewa General Museveni kifumba mutuku. Ebigambo si birungi eri famire eno eyagala okweremeza mu buyinza
emyaka n'ebisiibo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ng'ayita ku mukutugu X aduumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yabuulira eggwanga nga bwe yaliko bannamagye ab'oku ntikko bwe yali akutte ng'ogubavunaanwa gwa kuwanvuwa ngalo ne babba amafuta agabaweebwa okukola emirimu gy'eggwanga. Okuwunyiriza kwa bannamawulire kwakizuula ng'omu ku bajaasi abanene aboogerwako kwaliko Major General James Ruhesi ng'ono ye yali akulira ekiwayi ki Uganda Rapid Deployment Capability Center e Jinja. Mu kaseera ako obujulizi bwalaga nti buli mwezi enkambi eno yali eweebwa liita z'amafuta aga petrol emitwalo 2 buli mwezi, diesel emitwalo 3 okudduukirira ebigwate biraze ebyamangu mu byokwerinda by'eggwanga. Mbu kyokka bakagezi mu nnyo bano wansi wa General Ruhesi baali bakozesaako liita za petrol omutwalo gumu zokka ne liita za diesel 1.5 zokka olwo zisigadde ne bazitunda. Kyategerekeka nti Muhoozi we yasalirawo bano okukwatibwa nga banyeze eggwanga okumala emyaka 3 nga mu kubala okwangu beezibisa obuwumbi nga 3.5 mu bbanga eryo. Kati olwaleero abajaasi bano okuli Brigadier General James Barije Ruhesi eyali aduumira Uganda Rapid Deployment Capability e Jinja, Colonel David Ochiti Kidega, Major Innocent Chikonji ne Captain Kenneth Lubon Chinyera balabiseeko eri kkooti y'amagye embuya banyonyole gye bajja obuvumu obunyaga amafuta agabaweebwa okukuuma eggwanga. Obujulizi obusengejje obuleeteddwa mu kkooti bulaze nti abaana bano wakati wa Julayi owa 2022 ne 2023 e Kampala ne Jinja banyaga amafuta g'eggwanga agawerera ddala liita 27 nga gano gaali gakutambuza bimotoka ebirwanyi ebidduukirize ebiri mu nkambi eno eya Uganda Rapid Deployment Capability. Statement of offense, personal interests, endangering operational efficiency contrary to section 122B of the UPDF Act, Cap 330 as amended. Abakulu bano bonna emisango egibaguddwako bajeeganye era ne beewuunya nnyo engeri gye bayinza okuwaayirizibwa omusango nga guno okutali mutwe n'amagulu. Accused number 4, Captain Kenneth Kinyera, have you heard and understood the charge against you? Do you accept or you deny the charge? Plea of not guilty entered. Kati bano balagiddwa okudda mu kkooti nga 29 omwezi ogwokutaano bamanye okunoonyereza ku nsonga zaabwe we kutuuse. Emize gy'obunyazi okudiibuuda ensimbi z'omuwi w'omusolo n'obulyake mu magye ga UPDF tezitandise leero. Mu mwaka gwa 2021 eyali akola ku by'okusasula emisaala gy'abajaasi Dan Byakutaaga yadduka n'akawumbi 1.5 mu mpeke nga zino zaali za kusasula bajaasi ba UPDF abaali e Congo nakati takwatibwanga. Ensimbi emitwalo gya $8 gyabulankanira mu kugula ennyonyi z'amagye enkadde ko n'ebirala mu mwaka ogwa 1996. Yaliyo nagono tiyabaddeyo wabula balangidde almost omwezi mulamba nga kuliko radio, kuliko TV, kuliko social media, kuliko ne sente zitambula zibagaba amagye police buli kimu bakiwa sente eneera gya flopinze. Kati mukuflopinga nimwebuuza omusajja ali luddawa. First and foremost njala bagamba nti
Mbwe batezeze diversion buli kimba kibateze. Ne waliwo ekitali kituufu. Kimwali badde mukozesa kyekiriwo ekisokera ddala. Diddi takyasobola kujja mu lokale kuteekayo ngalabiye bw'ati. Diddi tasobola kuteeka lubaalo mu public kati. Mweno crucial moment. Lwaki? 1. Entala atikudde entalo za Lakizale nnyingi nnyo. 2. Abasirikale basse bangi. 3. Newe mwale mu kooti ndi babaggyeko ranks bikimu kyonna abaleeseyo nga 5. Waliwo abasirikale abasukka mu 10 plus abali ku rank ez'enjawulo abali mu Torture Chambers wa mu safe house ez'enjawulo ddala e Kasenyi Bombo Ludda bonna nga bali ku mbooko buli lunaku omwami oyo abantu nga baagana musaluti nga bagana twala orders bangi nnyo kati bwe mwalabyeko famire zaabwe zayisa underground ezikuba enduulu bye baleese abo n'ebyo bangi nnyo abali mu Torture Chambers batasobola kulabikako kati abo bwe mwalabyeko bwe batono 1 bogamba nti beyambisawo by'amafuta n'ebintu ebirala nobatega emisango gya corruption ne misbehavior in the army nobatwala mu court martial eje emisango egimu gibeera internal oba internally solved tegiretera muntu kudemotingibwa njala soka kubuuza bukyanga Muhoozi ayingira amagye n'atuuka waali yakatta abantu bameka bukyanga Muhoozi ajja ku social media yakalengeza abantu bameka era abantu bameka baavumye n'atuuka n'okulumba amawanga gonna agali mu East and Central Africa n'alumbako ne Iran yalumbye eggwanga lya wano but unfortunately ekintu kyatukozeko effect y'amaanyi nnyo kino badde nno kibagamba olwaleero tweet ze yakola nga alumba eggwanga lya wano zatukozeko effect y'amaanyi nnyo in fact bannayuganda basinga obungi bali mu buzibu kino njagala ekitegeere nyongera bagamba eggwanga wetudde teryafugibwako bafuzi b'amatwale lyerwanako mpaka lyafuna obwetwaze lyewa obwetwaze era kyovolaba tebaagala ne obanga oli mugwira ne bwotambulira ku byogera bye okumala emyaka 10 ng'etteeka lye ligamba nti osobola okufuna obutuuze obuli permanenti si byangu nnyo okufuuka mutuuze wa wano era n'amateeka agaba tegakukkiriza kufuuka munnansi ng'oyise mu by'okusaba obuddamu tekisoboka kubanga tebaagala kutabika mu ssaayi nakuddira bagwira kutwala nsi yaabwe kitebakisobola tebakyagala kati yakola statement ensi yonna yazifuna ensi ya wano yazifuna nali nafuna dda information okuva baana abasinga mu baga nti wetulaga batumma emirimu wetulaga batuvuma ne nange lwe ngenze bwe ngenze okusaayira omutwe gwange guno nga mugula bagutunda abadde agusaawa ngambye tumanyi nti assente zaffe mwagala zakikunze zaaki tyanti mutabani w'omukulembeze bwe yagamba ayagala ssente okuva wano mugamba ebyo nganza omuntu sibimanyi era n'abyogera yeetaga tutwala butabika kubanga byayogerako si bituufu bwe ngenzeeko mu bifo ebirala bangambye kyekimu naye nga nali nafuna dda information mu baana abasinga obungi nga basanga obuzibu bintu ono muvubuka bye yakola 1 baganamawanga gali mu advanced ku Uganda buli muntu alina smartphone ate ebintu babiwandiika mu nnimi zaabwe buli munnansi bamusindikira ekintu ekyo n'akisoma n'akiraba kati tufuuse balabe bansi eno bantu tebateekenga kintu kyonna for granted ve Uganda joga omuntu kino kigenda kubeera n'agamba yolumbuye they don't take information for granted nowhere nebokebera mu history wa okuva mu 1913 mpaka kati currently babadde bali independent nga balwa n'entalo zaabwe tebanyuma information va mu Uganda kino kigenda kubeera mu Uganda nekituukawo ne musinika ebinyo nga maze okufuna ebizibu bano buli information yonna ekwata ku ggwanga lyabwe bagiteekinga very serious kati abaana bali mutandisa okufuna obuzibu nze kennyini nkifeesinzeeko I personally naye kintwalidde dakiika nga 3 okwennyonnyolako ku kintu ekyo lwaki mbagambye nange ndi wano lwa muntu oyo
ne taata we ne bangamba can you prove ne nteka mu simu ne nteka mu butese linnya lumbye papa ne mbawo simu ndabijja mu lulimi lwabwe kuba ne babisoma bangamba tama musikintyo giti nintambula ne maze bagamba nti oyo gyayogera ne byakola bienwanyisa era ndi against that government ire yesongola kindi wano singo wiza babukyuse seta akubira wanangi nandi bagadde okuddewa kokubira ne family yange ne bangamba issue of that ne bagamba yes ne bamagala proving ekyo ne ntekamu erinnya lyange mu gogo ne mbawo simu ne bijja mu ttaaka lonna bagamba tama musikintyo giti nintambula ne ngenda neri abaana abali mu bitundu by'enjawulo basanga challenges olw'obuko etutizi yakoleza ekisiru mukulembeze wa Amerika teyali mukyama ogamba nti ensi za Afrika esinga obungi butuli bwa toyi teyali mu kyama eri mutuufu yalooza bw'akwata n'akwata essimu ye n'awandiika statement ku nsi ezimu bagenda zitwala for granted banaatira obbagobaana ku mirimu abaana bagenda bagoba ku mirimu lwa statement z'omusajja omusiru atana magezi bagenda goba bana ku mirimu batandise obbacunya olwo babaddewo ekikoko tekibadde nga bakwata buli mugwira yenna atalina byogera nga batikka bateka mbakumi bakusima mwaka mulamba as a punishment yagenze kukola statement za kisiru zitandise okukozinga ebizibu eri abaana bonna okitegeera nze bo bali basobola kuntuusaako bulabe no nenjagadde baprovinga nti tetuli part and partial olwa bintu oli omuvubuka byakola ontegedde bulungi nnyo era mbatadde mu gogo information yange nejja na buli kimu kirengo bagamba tamamu skintyo send git